Amannya gange bampita Martin Kayanja. Nze bba w'omukyala gwe bayita Beatrice Kayanja. Abasinga muyinza okuba mumumanyi ng'omukyala eyeesimbawo ku kifo ky'obwa Lord Mayor mu Kampala. Ekizibu kye nnina nti waliwo omwami gwe bayita Norbert Mao alemedde ku mukyala wange. Norbert Mao buli wagenda wonna aba ayagala atambule n'omukyala wange nga yamuli ku mwanjo era gw'akulembeza. N'alaga ekifaananyi nti omukyala wange alinga owuwe. Kino ekintu kityoboola obufumbo bwange ne mukyala wange. Kityoboola obufumbo bwange eri ab'emikwano, ab'eŋŋanda, abazadde. Amasimu ganvugira. Abantu bambuuza mwabaaki? Kiki ekigenda mu maaso? Nange oluusi mbulwa ebigambo. Norbert Mao, nkwegayiridde weesonyiwa omukyala wange. Ekibiina kyo kirimu abakazi abawera. Oluusi tambulako ne ku bakyala abalala. Owange muweeko ku kaggaapu. Maama w'abaana mukyala Kayanja, baawo nkyakwagala, abaana bo bakwagala era tukumiisinga. Tukusaba tetugaanye yingira ebyobufuzi, naye si buli ali mu byobufuzi yeeyisanga we mweyisa. Beeramu n'ekitiibwa ky'owa obufumbo bwo, ky'owa bbaawo. Beerako n'ekkomo, Mao omukyala wange si wuwo. Muweeko ku ggaapu asobole okubeerako n'emirembe gye ng'omukyala omufumbo. Mukyala wange wava wano ng'ogenza okukola mu mwezi ogwokusatu, ekyembi korona n'akusangayo. Naye tukulinda okomewo gye tuli. Tetukuganye beera mu byobufuzi, naye wa obufumbo bwaffe ku kitiibwa. Kyensembyayo, Norbert Mao, nkwegayiridde, va ku mukyala wange, kozesaako abakyala abalala. Omukyala mufumbo erinze Martin Kayanja. Beatrice Kayanja, mukyala wange omulungi ennyo, komawo, abaana bo bakwagala, bakumiisinga, nange nkwagala. Ebyobufuzi osobola obikola naye nga temweyisa bwe mutyo. Yes, Projan Media gwe mukutu koli era essaawa zino eddakiika zino koli agotana subscribinga. Norbert Mao, presidential candidate ate flag bearer wa DP, ali mu buzibu bw'amaanyi nnyo era buno obuzibu bwalimu bwandimulemesa byonna byayagala okuba nga akola mu bulamu, oba kiyinza n'okuviirako obulamu bw'okuba nga bugenda. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team USA, mwena mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo era ng'ensonga nga bwe muzitambuza ddala bulungi nnyo ddala. Kakati Norbert Mao alina omukyala gw'atambula naye mu campaign ze, bamuyita Beatrice Kayanja. Beatrice Kayanja ono from nowhere abadde bafollowinga politics wa Uganda nga nze, abanamawulire abasinga namwe mwamwekanga from nowhere nga yakuta ebendera ya DP ku kifo kya Lord Mayor from nowhere. Kinajjukirwa kino ekifo, it was previously held by oyinza omuyita omulodi Elias Lukwago before nga tana crossinga kugenda wali mu FDC. Mu 2016 elections za 2016 yakwata eyo bendera yali Lord Mayor ono aliko essaawa zino incumbent, naye yamala na crossinga n'agenda mu FDC era eyo gyakwatidde tiketi ya gundi. Naye eyo si ensonga eriwo olunaku lwaleero eri wakati wa Beatrice Kayanja, Norbert Mao ne Kayanja, bawa Beatrice Kayanja. Ensonga zino zize zitambulira ddala bulungi nnyo ddala era bwe zituusize ddala omusajja n'atuuka ekiseera ng'alina okuvaayo yeerwaneko nga mumumanyi nti olina olaga nti omukyala omwagala. Okumulaga nti omwagala olina okuba nga omulwanira. Ensonga zino muyinza okuba muziwuliddeko naye njagala nsooke mbeere nga nkutottolola okuveera ddala
ku kagundi akasookera ddala nkugireyo n'ebyama abantu abasinga batamanyi. Nina gwe nasobodde okuba nga nkontaktinga ng'ali mu family ya Beatrice Kayanja ne Martin Kayanja. Pozi okutegeezaako katono bwe twogera ku Martin Kayanja ne Beatrice Kayanja, eno family bali based mu USA. Oyinza obayita bankuba kyeyo nga n'omukyala gye yali paka mwezi gw'okusatu bwe yakomawo mu Uganda. Awo yalina byazza okukola mu Uganda naye lockdown nemukwatira eno ng'ensonga bwe muzitegeera bulungi nnyo. Lockdown yamukwatira eno era n'ava nebimukwatira eno from nowhere n'adevelopinga idea ey'okuraninga for Lord Mayor. Eyamuteekamu idea teri amanyi naye yadevelopinga idea ey'okukola ki ey'okuraninga for Lord Mayorship. Era bwe yadeveloping yo idea yaddukira mu DP. Bukyanga addukira mu DP n'afuna kaadi eyo era essaawa zino campaigninga nga Lord Mayor. Abadde atambula ne presidential candidate we gwe bayita Norbert Mao era nga ndowooza abantu abasinga gwe mbadde mumanyi nti omukyala wa Norbert Mao. Norbert Mao yalina omukyala gwe bayawukana naye mu 2017 era Norbert Mao wenjogerera essaawa zino he is a divorced man. Bayawukana ne mukyala we mu 2017 era essaawa zino mukyala wa Norbert Mao bali bamuyita Naomi. Naomi yafilinga petition y'okwawukana ne Norbert Mao era omulamuzi Godfrey Namundi yasobola okuba nga abaawula bano mu butongole. Yatuuka obbaawula nga Naomi Acheng Adong nga balina abaana basatu ne Norbert Mao. Norbert Mao yali mufumbo wa mpeta naye ne badivorcinga era okubya ddala mu 2017 Norbert Mao ali single, abadde single nga wemusobola okuba nga mukiyita. Paka gy'oli abulamu kati simanyi ensonga ne Beatrice Kayanja ono gwenjogerako. Beatrice Kayanja naye ali legally married, church marriage era nga balina abaana bana ne Martin Kayanja. Ensonga zino njagala muziwulirize bulungi gwe ali ku Projan Media TV. Ensonga zino njagala oziwulirize bulungi. Kakati ono oluvannyuma lw'okudivorcinga ne mukyala we mu 2017 mukyala we yali accusinga okubeera cruel. Cruel oyinza okugamba nti omusajja wafujjo nnyo ate oyinza okugamba nti oba kaswingirira naye ate fe tulaba ekifaananyi kya Norbert Mao wabanga ali ku TV nga debating ensonga ze za politics oladdala nga musajja mukakkamu ng'ensonga bw'oziraba ate musajja ali soft spoken. Martin Kayanja oluvannyuma olw'okuba nga alaba bano batambula babiri andooza nga ne Norbert Mao amwanjula nga mukyala we, ayanjula Beatrice Kayanja anga mukyala we. Ensonga mbadde muziraba ono omukyala mu bifaananyi bya Norbert Mao ebisinga mwali ng'ali mu campaign trail ye kuba ffenna tukimanyi President Museveni atambula ne Janet, Bobi Wine atambula ne Babi we, ekyo kyonna mwena mukimanyi. N'abalala Mugisha Muntu atambula ne mukyala we, buli omu atambula ne mukyala we mu zino campaigns kuba ekiraga strength y'amaanyi. Kakati ne Norbert Mao ndooza nga presidential candidate, how would you rule a country nga you're not married? If you cannot manage a family, then you cannot manage a country. Osobola okuba nga nawo oyinza okuba nga owagira DP musaayi naye ng'osobola okuba nga otunulira ensonga ezimu. Waliwo ensonga kwaki oba weetaagisa okulaga ensi mukyala wo okulaga first lady. Kati Uganda enaabeera etya in the hands of Norbert Mao nga teyina first lady. So ono omukyala ndowooza yabadde actingawo nga first lady nga yabadde abeerawo okwo nga first lady. Ng'ekyo ekifaananyi kitandise okuba nga kijjira ddala abantu mu kifaananyi. Martin Kayanja bwe yalabye ekintu kino n'alaba nga ndowooza mu kifaananyi atandise ovaamu ate nga they are wedded, omukyala alina n'erinnya lye eya Kayanja. N'alaba nga mu kifaananyi kino atandise okuvaamu ka vidiyo ngenda kuba nkakulekera ka playing naawe ensonga ozeewulirireko bulungi. Kati bwe yalabye nga atandise okuva mu kifaananyi kino kwe kuvaayo n'alikodinga vidiyo ya dakiika 2 eyo gy'ogenda okuba nga olaba. Yalikodinze vidiyo ya dakiika 2
asobole okuba nga yeerwanako era mu ensonga ze nga bwe yazoogedde ng'agezako okwegayirira Norbert Mao amuviire ku mukyala amwesonyirire ddala oyo mukyala wa mpeta. Ate ng'omukyala Omuganda n'asobola okuba nga alabula mukyala we oba oswaza ebyobuwangwa ebya Buganda kubanga oli married woman naye ate ng'ozunga na musajja mulala yo even too close amulinga gwe olaga ekifaananyi nti ono ye bbaawo. Martin Kayanja omusajja yabadde ali soft spoken, ali very humble mu kavidiyo ak'eddakiika 2 ng'agezaako kubanga naye yeerwanako. Omukyala n'asaba mukyala we alinye ennyonyi addeyo mu Bungereza gye beesinga ne famire ye. So n'omugamba nti abaana abakumiisinga jangu abaana obaswaza. Martin Kayanja teyakomyawo ng'amaliriza yagaye Norbert Mao bw'atava ku mukyala we ayinza okugenda mu ngeri gy'ali omusajja Omuganda essaawa yonna asobola okuba ng'ayolekera mu biri ebyabe n'asobola okuba ng'anyeenya ku nsaasi. Ensonga zonna ezinaaba zeeyongeddeko ngenda kuba nkolekera ka vidiyo kano naawe okeewulirireko okalabe okannyonnyoke. Kankakulekere ka vidiyo naye nga sinakakulekera nzikiriza ntumire bano abantu wammanga pesh oli Bushenyi awo webale nnyo okwekumira Projan Media TV. King Morris webale nnyo naawe CEO Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Andelanda MC mwenna mwebale nnyo Projan Media TV, Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team Jordan. Christmas kansubire yabayisiza bulungi nnyo ddala. Yadde muli mawanga g'Abawalabu nsubire the respected religion ne basobola okuba nga bakuteekerayo akantu akatonotono awo n'osobola okuba nga naawe ojjaganya bulungi sekukulu eno. Team Qatar, Team Jordan, Team Turkey mwena mwebale nnyo Muscat awo mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV. Akambalekere ka video muketegereze nammwe musobole okuba nga mutuwa endowooza yammwe ku nsonga eno. Omusajja Bubali erimuta oba Norbert Mao ayina ebintu byakola ebitali bituufu nga presidential candidate.